Butereevu tugguse wano mu mikwesese era butakulwisa bwe tutyo katugezeeko okulaba biki ebifa mu nsi entalo ezibalukawo entakera na biki munnange ebituukiddwako. Katusookere mu UN General Assembly. Lyabadde essanyu lyennyini mu UN General Assembly nga okuteesa okusalawo Israeli okubeera nti nno munnange ekomekkereza okubeera mu kitundu oba mu territories eza Palestine. Kati UN General Assembly bano munnange basazewo ne ba-adoptinga Palestinian drafted non-binding resolution bwe batyo nga basaba Israeli ekomye okubeera kwayo okutali mu mateeka n'okufutubbala wamu n'okuwamba ebitundu ebya Palestine mu myezi 12. Obululu bwakubiddwa mu UN General Assembly 124 bwonna bwabadde in favor nga buwagira nti nedda Israeli eyamuke territories eyamuke ebitundu ebya Palestine. Obululu 14 nga bukiwakanya nga naka Israeli mwekali okukosa n'obululu obulala 43 nga bo muganda wange abo tebaatawaanye bo babyesambye. Palestine engeri gitali munnange memba ku UN General Assembly y'omunaiti yakiikiriddwa yabadde tesobola okubeera ng'erunda. Kakati munnange okusalawo kuno kwesigamiziddwa ku kuwabulwa okwakolebwa nga July mu mwezi gwa July okuva eri UN Highest Court era nga kwali kugamba nti Israeli yali mu bitundu ebya West Bank mu bitundu ebyebuvanjuba obwa Jerusalem wamu ne Gaza Strip mu bumenyi bw'amateeka agafuga ensi yonna. Ambassador wa Palestine yasanyukidde kino nnyo n'agamba nti eno turning point kano ke kaseera munnange ke balina okukozesa nga oba okulaba nga ak'okwezi obujja mu struggle gye balimu ey'okwenunula wamu n'obwenkanya. Naye munnange ambasada omulala owa Israeli munne bino byonna munnange n'agamba tebiriimu yetabirabamu gumba kubanga kino bo bakirabanga diplomatic terrorism. Bino byonna munnange gwampuliriza bizze oluvannyuma kumpi mwaka mulamba olutalo wali mu Gaza olwatandika oluvannyuma lw'abajambula ba Hamas okubeera nga balumba Abaisirairi okutoba nga 7 ne batta Abaisirairi abakunukkiriza oba abasukka 1,200 ate era ne bawamba n'abalala 251 ne babatwala nga ba hostages emitwalo 4,110 bano bantu bonna abattiddwa mu Gaza okusinziira ku ministry ebyobulamu eddukanyizibwa aba Hamas. Ekitundu kino kifumbekeddemu effujjo liyitirivu nnyo mu West Bank mu kiseera kye kimu era nga UN yeegamba nti Abapalestina abali eyo mu 608 oba basukka 608 n'Abaisirairi abasukka 22 battiddwa. Abaisirairi abala 10 battiddwa mu bulumbaganyi bwa Bapalestine mu Israeli. Bwe tuvaayo eyo ne tugendako mu ggwanga erya America FBI ebakanye n'omulimu ogw'okubeera nti nno munnange banoonyereza mu bigambibwa nti wabaddewo ate era olukwe okuddamu okwasasinatinga oba okutta Trump byabaddewo Septemba 15, 2024 era
okusinziira munnaye ku kunoonyereza okwa FBI. Bano batugamba nti mu kunoonyereza mukyala Bisenga olukwe okugezaako okuta Trump, nga bino byonna munnange byabadde ku Florida Golf Club ye. Era okusinziira munnange ku lipooti ya FBI bagamba Trump teyatuusiddwako buvune bwonna mu incident eyo. Era mu kunoonyereza kwe kumu batugamba nti aba Secret Service ekyabatanudde kwe kulaba ebyasi ebyabadde bikubwa wabweru wa fensi waba olukomera oba bbugwe, nga bano nno munnange ba agents babadde bakuba ebyasi nga babyolekeza omusajja eyabadde mu nsiko mu kitundu ekyo ekya Golf Club. Sinziira ku Beach Country Sheriff Rick Bradshaw, ono yagambye nti suspect yasobodde okubeera nga atoloka nga addukira mu mmotoka, naye oluvannyuma n'akwatibwa era n'ateekebwa emabega y'omutayimbwa oluvannyuma lwa poliisi okubeera nga emusalako ku highway. Omuntu ali mu nkomyo ayitibwa Rain Wesley Ruth, okusinziira ku kunoonyereza kwa FBI report kye yatuwadde bagamba nti okusinziira ku law enforcement sources ssatu, Ruth kigambibwa okuba nti alina kampani entonotono ekola okuzimba mu Hawaii, era nti ono y'omu ku abo ababadde bajja bavumirira Trump ku social media, era ono muwagizi nnyo wa Ukraine. Kati suspect ono Ruth kigambibwa okuba nti mu kiseera ekyo nga wali ku Golf Club ya Trump e Florida, bamulabidde yabadde yadi 3.5 okuva Trump yabadde, era aba law enforcement basanze emmundu ey'ekika ekya AK-47 ne basangayo ne GoPro camera n'ebintu ebirala ebitonotono bye bamusanze nabyo, naye nga emmundu yo ekika ekya AK-47 yabadde agirina. Era mu kumulaba ne bamuteebereza ne basumulula omuliro ba agents ababaddewo, era bw'atyo n'adduka okuva mu kasiko, ate nga kasiko era kaabadde mu golf course y'emu. Kati olwo n'adduka n'ayingira emmotoka ye mugezaako kubeera nga atoloka agenda, ne bamusalako ku highway, era munnange n'agombebwamu obwala bw'atyo. Ryan Wesley Ruth ateeberezebwa okuba nti munnange yabadde aluswe olukwe okumaza Trump omusu bwe yakwatiddwa, era alina okunnyonnyola. Kati ebyo FBI nga bwe mbikunyonnyodde awo bye yazudde byerinawo. Ate ebifa mu ddwaniro wakati wa Ukraine n'eggwanga erya Russia kigambibwa okuba nti munnange omuntu omu yattiddwa 13 ne bagenda ku bisago Russia bwe yakubye Nursing Home mu North Eastern City eya Sami, era nga okusinziira munnange ku Regions Military Administration bakakasiza ensonga eno. Kati Russia era bwetu n'erumba ebbibiro ly'amasannyalaze mu North Eastern Region, era okukakkana nga munnange bafunyeemu okutaataaganyizibwa mu by'amasannyalaze. Omukyala omu omukulu yattiddwa, era abalala babiri bwe bati ne bagenda ku bisago oluvannyuma lwa Russia okukola obulumbaganyi mu kitundu ekya Zaporizhzhia. Gavana Ivan Fedorov bw'atyo yatutegeezezza nti ebyo byabaddeyo. Kati Russia amagye gaayo kigambibwa okuba nti gaakubye ebizuka 161 mu ssaawa eziyise 24, era munnange ne bakosa bya nsusso, enguudo n'ebizimbe, okukosa n'ebintu ebirala byayonooneddwa. Amagye ga Ukraine ag'omu bbanga gatugamba nti gaakubye
drone eza Russia 42 ne missile emu ku ezo ennya ezakubiddwa ku lunaku olwokuna nayo munnange yasobodde okubeera nti eboyebwa. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky agamba nti obulumbaganyi oba surprise attack Ukraine gye yakola ku magye ga Russia mu bitundu eby'ensalo mu kitundu ekya Kursk mu ntandikwa y'omwezi ogw'omunaana kino munnange kyavaamu ebibala kubanga nti amagye aga Russia agali eyo mu mitwalo 4 agali gafumbekedde oba agali geefuze ekitundu kino eky'ebuvanjuba ekya Ukraine munnange bwe gatyo gasobola okukyamuka era kino nekikendeeza munnange ku bunkenke saidi zeeyo. Era Zelensky n'ayongerezako n'agamba nti embeera mu kitundu eky'ebuvanjuba ekyali ya bunkenke era baganda bange okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo kubanga ne Russia tetudde. Kati Russia egamba nti yamaze dda okubeera nga yezza ekyalo ekiyitibwa Georgiivka. Kino nno kyali kyawambibwa amagye ga Ukraine, kisangibwa mu Ukraine era nga kisangibwa mu bugwanjuba obwa Russia, nga Russia yali yakiwamba mu Donetsk City era nga kiri mu buvanjuba obwa Ukraine. Kati bwe batyo munnange bamaze dda okubeera nga bakizza kubanga ate Ukraine yali yakinunula, Russia yazeemu n'ekitwala. Wabula ate bwe tugendako mu policies and diplomacy, United Nations Human Rights Monitoring Mission mu Ukraine bano bagamba nti ennumba ez'omu bbanga Russia zeekoze ku mabibiro aga Ukraine ag'amasannyalaze n'okukuba ebyuma ebikozesebwa mu kutambuza amasannyalaze, bagamba nti ekyo kimenya amateeka ga nsi yonna nga bwe kirambikiddwa mu international humanitarian law. Tusisinkane mu mboozi zaffe endala wano ku Uganda at large nga bulijjo akuumi.